ekirala bagamba nti ekisinza okubaleetera obuzibu ng'abasuubuzi mu kibuga Kampala nti waliwo okutiitiibya omuntu atali munnayuganda oba gwe tuyita omuchina okusinga munnansi omusuubuzi wa wano nti baagala okukola gavumenti ereeta monopole okutunda ebintu ebyambalo nti baagala abachina bagenda kutandika okukola wano engoye nga batukolera bujini ne batukolera buno ng'obukaya bw'ennyambadde nga tekyali munnayuganda yenna musuubuzi kumpi akkirizibwa kubeera nti aleeta olugoye kati olw'okubalemesa okuba nti bakola emirimu gino n'okuleeta ebyamaguzi bino gavumenti ebabiriseeko omusolo omungi ogwo kubanga eyagala okutiitibya omuchina abeere nga yakola ekyo nno kikyamu era kikafuuwe era naffe tetusobola kukikkiriza era n'abasuubuzi tebasobola kukikkiriza naffe ng'abambazi tosobola kutukaka ti ffenna tujjanga kugula ku muchina nedda tosobola kumonopolayisinga kituyita fashion n'ogamba nti okiwadde omuntu omu okiwadde abachina be baba bakola ki be baba bebeera nga bebambaza abantu bonna ekyo tekiriyo era ekyo tukiwakanya era eddoboozi ly'abasuubuzi bigamba nti bakooye okutiitiibyanga abagwira bo ba local investors oba ba local business community ne babeera nga babonaabona wano emabega abachina balina amaduuka wano wennyini mu Kampala naye ojja kwetegereza bw'oba ogenze mu kibuga Kampala abachina bataddeko bano abaana abasaala wansi bajja mu maduuka gaabwe ne bapiikinga jinisi zino ne bazaala wansi ne bazitambuza naye bo tebakwatibwa kubanga ebintu aba abijje mu dduuka lya muchina kyokka wano omunnansi omukyala asookerwako nga ye maama ye taata omwana wa booda olukwata bw'ati akantu nti alina kayagala okutunda kapito ka mitwalo 3 asibira lusira so embeera eyo yonna eyongedde okwanfuwaza eggwanga Uganda nga kiringa ekigenderere nti bano abantu baagala munnayuganda abeere nga mwavu kuba kasita oyingira business community ababodaboda bawayingirira buli muti yenna omuyingiridde buliko owulira nti kafuna naye yennyini data alinga data emisolo giringa emisolo so eddoboozi liririmu nti tugamba no to double taxation tugamba no to triple taxation tugamba nti abasuubuzi bawulirizibwe era ensonga zaabwe zikolebweko ate gavumenti ekozesa omukisa guno okutunulira ensonga z'okulebayisiga emisolo gyonna eginyigiriza bannayuganda ali mu maziga ali mu kukaba alinga eyazza omusango emabegako business community yali eyimiriza bweggwanga lyonna era abantu bali tebakaba buno obwavu buwulira naye obwavu buno bwolaba buli buli wamu kutulugunya emirimu kubanga tegiweebwa ku merit okuba nti business community enyigiriziddwa nnyo ku kisenge tekyalina kyefissa yadde ate nga yesinga okucreating employment ffe balooya bwe tutuula mu ofiisi zaffe bano boolaba bali mu kikuwe betwetula bizinesi ez'okukola endagaano ne tubeera nga tufuna ssente nolwekyo business community omuntu yenna agisaagirako abatamanyi kyasaagirako kubanga buli atula mu ofiisi emirimu gyakola bali be bagiyimirizaawo yajja n'akola ki n'agiwagira nolwekyo ffenna tuyimiridde wamu nga tutunulira ensonga yaba business community okusobola okulaba nti no ekirala abasuubuzi b'emu Kampala yamu kubakyasiza okusasula emisolo mingi kubanga Kampala yange oba Kampala yaffe ekuŋŋaanya Kampala y'entabiro ya Uganda tetusosola mawanga tetusosola madiini ffenna tukoleramu tuli ba muntu omu so Kampala bw'eba eyogedde Uganda eba ekoze ki Uganda eba eyogedde naye abantu bano bwe bajja mu kitundu kino ekyekibuga Kampala ne bajja okulaba nti bakola emirimu gyabwe weesanze nga yadde basasula emisolo mingi tebafunyemu ku misolo gye basasula sente zibbibwa enguudo mbi Kampala mpompogoma otunuulira n'ogamba bannange kiki kino oba ovuga mu kibuga Kampala obanga oli ku booda oba otambuza mugere oyinza okugamba eno capital city oba nedda so abasuubuzi banyiivu okuba nti yadde babenika emisolo egyo gyonna naye enguudo kwe bakolera mu kibuga Kampala enguudo mbi nnyo ekisooka gavumenti yandiswadde olw'okuba tene capital city ekyokubiri yandiswadde olw'emisolo emingi egikola ki egisololezebwa mu basuubuzi ekibuga enkuba bwetonye kyonna ne kijjula amazzi ne kiraga tikiringa ekitalina pulaani naye nga wali kukozesa tulina physical planning department namba evunaanyizibwa ku ekyo era basiiba baggala abantu bano ababulijjo n'okubagobaganya ne bagoba abatembeyi bodaboda tosimba wano naye bo omulimu ogwabwe omukulu nga gavumenti
n'ekitongole ekivunanyizibwa ku kibuga Kampala okuterereza omusuubuzi yeyagalire mu Kampala agambe kale mumbiniko omusolo gwa miliyoni 2 miliyoni 4 naye luno oluguudo lukole flooding enkuba bwetonya ebintu byange tebyononebwa amazzi nina ne security emala nga mukuuma ebintu byange obubbi buyitirivu nnyo mu kibuga Kampala omusuubuzi agenda okula nti mobile money bagikoze ki bagimenye neyebuuza omusolo gwensasula poliisi ya Uganda terina kunkuuma n'ebintu byange kati kugamba omusuubuzi alina kusigala nga ali awo ku mulyango ng'oyekumira ebintu bye oluvannyuma okusasula omusolo gwe gwonna n'abantu kinnoomu abandisse okubeera nga bagula ebintu amposi ensonga endala eriwo nti bwe baleeta mashini zino sisitimu eno ya influence oba ya receipt bakaka buli musuubuzi ali eligible okusasula VAT okubeera nga afuna kamashini ako muyingiza ku sisitimu kali digito naye mashini zino system zino zebabayingizaako si za bwereere bakuyingiza ku system eno ng'osasudde obukadde abamu basasudde obukadde 3 abalala bali mu 5 abalala bali mu 2 system ez'enjawulo so abantu ekintu kino bakisasulira ate nga kyabuwaze kyokka ekisinga okwewuunyisa mu byo abantu bandirowooza nti gavumenti engeri gye nti yaleeta system ebirenga system yayo ya bwereere naye bagisasulira ate ku buwaze nga omusuubuzi yagisasulira okugiyingirako naye ekisinga okwewuunyisa ate bayinawo akawaayiro mwe bayitira nti senga obeera olina tini namba ngugigenda kubalina kugisasulira bukadde 3 n'okwambuka ekyo kibaluma era kyetaaga okubanga kikendeesebwamu oba ensonga endala eri ku irisiiti nti abantu abenforcinga kiwala ebe yatekawo okwenforcinga okubateekera mu nkola ekyokulaba nti sente zo zikuŋŋaanyizibwa buli risiiti tebasooka nabo kusomesebwa balina bye batamanyi waliwo ebintu ebyamaguzi ebiri nga mu mateeka tebikkirizibwa kubeera nga bisasula VAT ebyo ebintu tebiri included ku irisiiti omuntu senga abeera nga afulumiza irisiiti abatakkirizibwa kubeera nga bisasulira ku irisiiti wabula ebintu bino olw'okubanga abantu bwe baleeta okwefonsinga tebalina bumanyirivu bulungi mu mulimu gwabwe bagenda bakwata buli musuubuzi bagenda bakwata buli kyamaguzi ne babeera nga bakiteekako irisiiti ekiri mu bumenyi bw'amateeka so abasuubuzi balowooza era nga basuubira ate nga kyekituufu nti ne baana abakwasisa amateeka bandibadde basomesebwa biki ebirina okuba mu bracket esasula emisolo n'ebyo ebitalina kubanga bisasulwa ekyo tebakimanyi era wabaddewo akanyoola bitya kamaanyi nnyo wansi eyo ng'abantu bakola emirimu gyabwe egy'okusuubula ebintu bino mposi ensonga endala ekwata kuba nti emisolo gino bwe giba gireetebwa for example nga issue ya influence yali ejja n'emisolo gyongezebwa tewaliiwo kusomesebwa kwa muggundu kubeerawo okusobola okutegeeza abantu nti omusolo guno gugenda okuleetebwa gugenda kukola bwe guti participation ya business community okuba nti bakyenyigiramu nga bo bannannyini n'okuba nti emisolo bwe giba gigenda okuleetebwa ku bintu bye bafuna tebeebuusibwako so n'olwekyo abasuubuzi bandyagadde okulaba nti omusolo gwonna nga tegunnaba kuleetebwa gwalibadde gusooka ne gubeebuusibwako ng'abali mu bizinensi eyo ekyokubiri ne gubeera nga gusomesebwa ekyokusatu ne guba nga omusolo guli feya abasuubuzi baagala okusasula emisolo naye baagala basasula emisolo emisaamusaamu egisoboka egitabagoba mu bizinensi emisolo eginaasobola okuba nga gibaagazisa nabo okusasula omusolo nabo ne basigala nga balina ku ge bafunye era tebakaayanya na mulundi nagumu abasuubuzi ekyokusasula omusolo naye kyebalwanako kwe kuba nti basasula emisolo egiri feya egitabanyigiriza so n'olwekyo emisomo gyandibaddengawo ne wabaawo n'obudde obuteekebwawo okuwa abasuubuzi bano omukisa okulaba nga ba-adjustinga okusinziira ku misolo emipya naye gwe imagine wasuubudde ekintu omwezi ogwokusatu n'okisasulira omusolo gwa bukadde 100 n'oddayo omwezi ogujja ne bakugamba kyekintu kati omusolo gwavudde ku miliyoni 10 guli ku miliyoni 4 insinsiyale
ekintu ekyo oba okitulungirira otya abantu abagenda kulemesa bakola ki kukola so time lag eyo bajagala n'okubeebuuzako ng'emisolo teginnajja kubanga bo be bayimirizaawo economy ate buli muntu mwenna n'abo abatudde mu office era bonna batambulira ku businesses buli muntu yenna business community employinga betuyita ba informal sector ne formal sector buli muntu yenna kumpi musuubuzi ate abasuubuzi babaka ab'ensonga y'omusolo fe abalala naffe tetulina kubeera nga ate abali mu birala nga tufunyisa emikono kubanga ffenna omusolo tugukaaba ffenna gutunyigiriza bw'ogenda n'owuliriza ababbe asuani nabo bakaaba gaabwe bw'otunuulira bano abasalibwa ku ssente za nssf nabo bakaaba gaabwe kati wateekebwawo etteeka eriyayamba okwakisesinga midterm benefits naye bureaucracy yateekebwawo n'omuntu okufuna ssente z'nssf nakyo kyafuuka kizibu kirala so bwe tuba twogera ku nsonga y'omusolo yadde nga twogera ku bakampala traders abeekalakasiza kati naye nfe omwezi ogwokuna ate era abasuubuzi abala bagenda kujoyininga okulaba nga nabo bongera okwekalakasa singa wabeera tewali kikoleddwa nga beekalakasa mu mirembe kubanga balina ebbeetu ebyo constitution ekola ki ebibawo okusookera ddala kirina okutegereka nti emisolo bwe kiba giyise mu palaments ez'enjawulo nga zijja ziteekawo emisolo era bw'oba obadde weegendereza ng'ogoberera obadde olaba nti wabaddengayo emisolo egy'enjawulo egijja giintroducingibwa ng'abantu bagezaako okugiresisitinga Uganda Revenue Authority ekyekwaso kyayo kyerina mu basuubuzi egamba nti omusolo nti yo obuvunaanyizibwa bwayo okukuŋŋaanya misolo era emisolo palamenti yagiyisa yo terina kyakukola naye palamenti ya Uganda y'emu erina obuvunaanyizibwa okuwuliriza amaloboozi g'abantu ku misolo egyayisibwa nga gibanyigiriza egyo egyayisibwa bannakigwanyizi nga bamaze kweteesa erinti guno gulina okuyita yadde bashamim mu malende bagugaanye egyo emisolo ne gibeera nga gitunuulirwa okuba nga gikyusibwa so palamenti ekyalina obuvunaanyizibwa okuddayo kubanga yerina obuvunaanyizibwa obukola amateeka ate yerina obuvunaanyizibwa era okukyusaamu okukola so ffe tulaba nga palamenti ekyalina gaapu nnene okusobola okulaba ng'ensonga zino ne revisinga amateeka era yemu ku nsonga laki abasuubuzi petition eno bagirabe nga nsonga nkulu kubanga petition eno bw'obanga ogitaddemu bw'oditairingamu ensonga zonna n'engeri emisolo gino egireeteddwa gye gibanyigirizaamu nemwandyagadde mubire nga muyambibwa ekyo kikoleddwa era tugenda kukiteeka mu nkola ekyokubiri Revenue Authority tetwagala yeekweke mabega wa kateni kubanga erina obuvunaanyizibwa bungi nnyo yo bw'ebanga emaze okufuna emisolo okugiteekesa mu nkola erina experience gyefuna ng'ekuŋŋaanya emisolo mu basuubuzi bano eyo experience yayo gyefuna erina okugikolera ripooti n'egissaayo mu Ministry of Finance negamba bannange yadde nga mwabinika emisolo fe abagikuŋŋaanya naye abantu bakaaba emisolo gitufuukidde ekizibu abantu tumala bakwata kabadi okugisasula tubagobye mu bizinesi abamu tebakyakola enenkuŋŋaanya emisolo yaffe ekendedde kubanga abantu bagaddewo amaduuka Revenue Authority erina obuvunaanyizibwa okukola ripooti eyo kubanga interfacinga n'abantu bulijjo nemanya challenges abantu ze bayitamu mu kusasula emisolo so etuyambe etwegatteko ekole ripooti yo through Ministry of Finance ejja presentingibwe ku palamenti kijja kutuyambako URA bweneraga obuzibu bwefunye mu kukuŋŋaanya emisolo naddala nga gisukkiridde era abasuubuzi babadde ne interactions nyingi ezibaddewo nga business community esinkana URA eng'egibulira ensonga zino so twagala Uganda Revenue Authority ereme kwekweka mabega wa kateni kugamba nze bannange nze byange byakuteekesa mu nkola nga jjukira nti revenue ennaku ezo nalaba etaddewo ebirabo nti egabira asinze okusasula omusolo mu mwaka egabira ki kitegeeza yeetegereza nnyo baani abasasudde omungi ne baani abatasasudde mungi era mu kkowa lyerimu twagala etandikawo system eripooti nga buli mwaka bunafu ki bwefunye mu kubeera nga ekuŋŋaanya omusolo era obunafu buno egende buripootingire palamenti osanga palamenti ya Uganda bweneeba nga ffenna tukwatidde wamu omusuubuzi ne munnauganda n'afuna obuweerero emisolo gino emingi egiri mu kubeera nga gitoolebwa
Yes. Mbadde mmaliriza ekikulu era kyekyo kyakumaliriza nga tugenda kuteeka petition mu floor ya parliament era essaawa eno wetwogerera tuli mu communication tusikanyeko abantu baffe abakasiita wamu n'aba Federation of Uganda Traders Association wamu n'abasuubuzi kinnoomu kubanga tulinayo abasuubuzi nga tebali mu kasiita ate nga tebali na mufuta naye nga with one document wetunaatwala ku floor ya parliament ng'ejjayo ensonga z'abasuubuzi zonna comprehensively then tubere nga tukipresentinga naye nga so far as I speak tulinawo petition ey'abasuubuzi bana 50 naye nga ejjayo bulungi buli kimu abasuubuzi kibali mu kukola ki mu kukaabako nga mmaliriza mu nsonga eno njagala njogere ku abasuubuzi ebyo kasibye ebibanyiga ng'ovudde ku misolo emingi omusuubuzi alina obuzibu bwa KCCA omusuubuzi asasula KCCA license naye ekibuga kikyuma omusuubuzi asasula KCCA naye enforcement ya KCCA mu licenses ya bukambwe nnyo omuntu aba tanabana kuva mu Christmas break asanga bamutaddeko kano kagundi yes nga balokinze edduuka li naye nga tamana kuva fena tumanye ebijaguzo bya Christmas bannange abamu bavuga emmotoka mpeeko ne bagenda ne bamalayo n'emyezi abalala bafa bulaya ne bakumawo ne balya Christmas naye omusuubuzi w'omukibuga Kampala sebo ye tebamuwaamu buweerero nga lumu January aba akyalina mu bikujjuko nga agamba ncelebrating olunaku lusooka mu mwaka kambereko n'abantu bano agenda okuddanga 2 bakasika buli kalumyedde KCCA ey'ensonga nayo abasuubuzi baluma nga bagamba bafunemu ku time lag tubawandiikidde enfunda esuubira KCCA nga twagala okukozinga meeting ku engagement ku nsonga license zibeera enforced kubanga ziri mu mateeka era abasuubuzi baagala okusasula license tebalina buzibu eza KCCA naye baagala baweebwemu ku time lag nti kale senga bannamateeka bwe mba nina license yange eya law firm nsikirizibwa okupracticinga mu kooti okuva January ne February yadde sinafuna PC ya mwaka mupya olw'ensonga nti mba nina okuprocessinga empapula era naye mba sinafuna practicing certificate ya mwaka for example nga guno gwa 2024 etteeka linsikiriza ntisobola ogenda mu kooti paka nga mmeka January ne February yenna okubeera nga yadde sinabifuna naye omusuubuzi ye talinawo kagaapu ako nti kajja ateeketeeka empapula ze abeeko byawaayo atereezeemu wakiri ne bakuba omwezi gumu oba emyezi 3 egisooka ku mwaka ekyo kibeere nga kikolebwa ensonga endala abasuubuzi balina kye bandyagadde URA etunuulire n'abawoza b'omusolo nga bayingiza ebyamaguzi baagala URA n'aba enforcement bakkiriza omusuubuzi waba aleese emmaali ye asasulengako for example waba alina okusasula obukadde 2 nga gwe musolo bamukkiriza waba alinako milioni 15 abeere nga azisasula atwale emmaali obuuka emitwalo gino milioni 5 azireete kuba abatagenda kudduka aba ayise mu process yenna asasudde buli kimu alina edduuka waakolera ekyo kijja kutuyambako okubeera nga tukola ki tutereeza ensonga endala balina amasannyalaze mu Kampala okawa osanga omuntu asasula ettaala emu emitwalo 2 tebamanyi kyekyalo kibaki essaala emu emitwalo 3 emitwalo 5 ate nga jjukira ebizimbe byaffe KCCA tekoze kimala waliwo bannantagambwako nga b'ebizimbe byabwe ne biba tebiri bulungi ku pulaani oba nga bivaamu sewage tebagambwako kakati ebizimbe byateekebwa mu mbeera tebissa bulungi tebirina kitangaala kimala omusuubuzi alina okulaba nga emmaali y'okwaka agiteekamu amataala mangi njagala imagininga omusuubuzi alina amataala mu dduuka nga buli dduuka aliteekamu buli ttaala alisasula emitwalo 2 aba akola ssente mmeka era asijjamu munnayuganda kyalina ssente ezibeera nga zimubeezaawo so ensonga y'amasannyalaze twawandiikirako ememe twagala ebeere ng'eyingira mu nsonga zino nebba abasuubuzi lwaki ekyabwe kiri bwe kityo balina challenge endabuzi era bangi tubayambyeko okutwala emisango gyabwe